nja basaba muyimirire tuyimbe konalebo mu kitundu kino okuttaanya abamu nga chairman y'omu ku bataka Namwandu Sempebwa bw'oba w'oli ojja kujja oyogere bw'onoovaako sitera ku kanisa ekikulu nolwekyo abo bonna temujja kusobola kwogera olw'obufunda bw'obudde Mr. Kasuba jangu oyogere. Entebe basebo ne banyabo tusanyisa okubalaba kwenyi Namubiru tulina obulumi bungi nnyo ddala n'ab'okiwulira Honorable Minister. Bannaffe abamu ku bo wano we tutudde banyigiriziddwa nnyo ekyenkanidde awo nti bambi ku kasente akatono ke tugenda tulonderera gavumenti nga tuteereddewo emikisa egy'enjawulo bwe babaddeko ne ke bataddewo ng'abantu nabo babeeko we beebaka. Ekkanisa eya Church of Uganda ebanyigirizza netuuka n'okumenya ebizimbe byabwe, yasooka kusenda mmere yaabwe. Abamu ku abo abazze bakutuukirira mu ofiisi y'emirundi egiwerako n'abamu bootalabangako. Bw'ova ku ekyo waliwo obulumi obubaddewo okumala emyaka mingiko, obwo nga bwawaliriza ne pulezidenti w'eggwanga lino omulungi omwagalwa waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okusituka okujja mu kitundu kino wano wennyini mu kitundu kino wooli yagenda wammanga awo kumpi nnyo mwe okuyita, naye ng'ensonga kumpi era y'emu ng'ettaka lino aba Church of Uganda gye basinziira bamenyera abantu ebintu byabwe bakireeminga bagezaako okulaga nti lyabaweebwa ayitibwa nannyini ttaka we bayita Diika Banoba. Mu kiseera kino yafa naye alinawo abantu babasigalawo. Church of Uganda ekireeminga nti yaweebwa ettaka lino ng'eyita mu mwami oyo. Naye ffe ababaddewo emyaka egiwezeeko, nze nasomera wano nga ndi mwana muto ddala mu bibiina ebisooka. Maama wange ye mukyalo n'atudde wano omukadde ono yabadde awaniridde ekitundu kino okumala ebbanga ddene, era omwami oyo Muzeeyi Isonga mukwano gwe ddala yamuwa n'omudaali ebyajja byogerako ebibi. Naye nga ntuuka kunya abantu ekitundu kino ebyalo byekugambye Namubiru Lwanyi nga kaliraanye awo bwe kati mukusooka baasabiranga mu ssomero then oluvannyuma ne bazimba ekkanisa. Ku kkanisa eri endala entonotono yiri wali kwe kwali olusalosalo lw'omukyala bwe baayitanga Kerema, bamuyita Kerementi naye ffe twamuyitanga Kerema. Bwe twabanga ku ssomero wano ew'omukyala oyo twalyangawo ebikajjo ne ffene. Olwaleero bwe wali abantu be banyigiriza naye nga ne mwami Mugerwa akikola akimanya ate nga y'omu ku bakulembeze b'ekkanisa eno anansonyiwa kubanga mbadde nteeka okwogera ekituufu kyennyini ekyennaku nti bino byonna bigenda okubeerawo nga munyigero ebintu ebyabimanyi. Yagaana okuluŋŋamya bakama be waggulu oba ku bulabirizi oba ku whatever okutwala ekkanisa eyo okubaga nti bannange tubadde ne banneyibaza okumala ebbanga era weebali bwe nfa omwana wange abeerawo n'abalala abanvamu babeerawo, office zibeerawo. Naye olw'okuba nga waliwo endowoozeka nti Kerema yafa oba gundi yafa Mugerwa yafa Laakeri yafa ne wabaawo obuzibu obwo bwonna okutuusa olwaleero lw'owulidde abantu bakaaba amaziga amayitirivu oba ebintu byabikola ebyonoonebwa. Naye ate ng'ogyeko ekyo nti ne sayidi eri obudde bw'onaamalawo oba butono butya oba bunene butya ojja kubanga otunogedde eddagala erigenda otumalirawo obuzibu buno bwonna butubaddemu okumala ebbanga ly'eddene. Naye ekyamazima tulina ennaku nnyingi. Webali nnyo ssebo webalidda. osobola kukiikirira kyaki mu kifo amaaso gakiba naye pulezidenti gyali akyafuga eggwanga lino naawe nsanyusa okulaba era oyo Reverend ne mugamba nti jangu mu office kubanga gwoli mukulu wa kkanisa tuwasikisiira ekkanisa jangu mu office teyajja. Ono nandete ebifaananyi ebyenyumba ye naŋŋamatira bayino ne mugamba nti kali kajje kantegeke pulogulaamu nja kujja waliwo n'abalala bankiikolebwe. Yagenze okudda nga ndaga ebifaananyi tenyumba bagimenyi nti ani agimenye Church of Uganda Reverend we bagimenyi. Olwaleero njagala ntuukewo wali we bagimenye ate nkuzzeeyo ku makaago. Kakati mpulidde diso kwokulira. Okay, diso ayogedde
ne mu mannya ga mukama we mukama wa Ladisa tasobodde kubeerawo n'agamba nti agezezaako kyakola okulyonjoola ensonga zino. Diso ndowooza nja kutwala nkusomese amateeka pulezidenti nga bwe gannyonnyola naye kakise bwene emyaka 10 egiwedde nga 22 August 2013 bw'ajja n'agamba nti kumenyera ennyumba that's malicious damage to property mukwate omusibe bagamba kola statement bw'ajja n'akusasanya amalaalo that's disturbing the peace of the dead mukwate mumusibe bw'ajja n'akuteteganya threatening violence mukwate ezo charges zonna president yagamba in accord charge them according to the law ekiwa ekiri kuva myaka 10 ttaka lya kanisa. Okay, kanisa bulijjo nkyogera mu mawulire wano mu radio nkyogera nembajjirayo endagaano ya Lwenda mwabampuliriza nina abantu nga miliyoni 12 bampuliza buli sande mbajjirayo endagaano ya Lwenda nenjibasomera ettaka lyali lyonna lyababibanja nga kuliko n'abataka n'abaki ekkanisa taka Bishop Taka oyo yennyini munaddiini yennyini eyagaba ettaka ng'awa amagezi bano baani baabuloka gwa baganda bannaffe abaatulyamu olukwe ettaka lyaffe ne balyegabanya ne baganze nti namayiro eno yange ogiguze kwani bagigula kwani abagamba nti ettaka lyabwe njagala batubulire baaligulawa ani n'omuddira ow'ekibanja ne mumpa kati emyaka 12 buli generation baba okutuusa president Museveni bazire bano kakati sebo ekkanisa oba muli wano oba temuliwo ndabye gwe sebo gwe baleese wano ng'okyogerera maanyi nti bulabirizi buki sebo ekikulu ye constitution si bulabirizi nange nyinza okukola ekkanisa yange nengisaako ki ate nange nyinza okufuna traditional ruler nange nyinza okufuuka waliwo ne process ebyo nyinza okufuukiramu traditional ruler nenzisaawo nti kino kisalibwawo oli kisalibwawo ono nedda sebo DPC pulezidenti yakirangiridde tewaba n'omu n'omu agubwa ku kibanja kye nti olw'okuba ettaka lya kanisa kanisa gwe oba Church of Uganda oba Catholic Church kuma ebyapa byo bikume mu box yo oba mu vestry ya church bibeera mu bivudiromo kasita kubeerako w'ekyapa tajja kukwatibwako etteeka bwe ligambye ate mulindire etteeka eddala erijja okubawa ebyapa tukiruddawa kiri mitalawo DPC jangu kulaga jangu madamu Fiona mujje ono atwale ekibanja kye mukole enteekateeka olwayo nina nnyo wengenda naye mwana we bino byogamba lwaki mubonaabona ku ttaka lyamme nga Pulezidenti Museveni yafuga kaakati ono omukyala addizibwe ku kibanja kye nga constitution yagamba nga pulezidenti bwe yalagira mufune particulars eriruddawo Honorable ennyumba eri wali tugende naye mbadde nsabayo ekintu kimu Honorable otuweeyo ebibuuzo olina okuba ng'olinako emyaka Joan wano erisi waabwe njagala ani
Archbishop Mugalu buli gyagenda agamba kanisa ly'ekkanisa luli yavaako ku lunaku lw'omusalaba yatambula ng'agenda abuulira njiri ki eyo gy'abuulira ng'atagoba abantu ng'ono njagala Mugalu yennyini ajje amenyewo ekkanisa ye azeewo mukadde ono oba si ekyo akkiriziganye naye amusasule bulungi amuweereze amufule meseji eno nja giwandiikire mukyala Mugalu gwe ani abasobola mumuleete omukyala ono nsobole okuwandiika ebbaluwa Archbishop Mugalu oba ddala eddiini eyo gy'abuulira enjiri ntuufu gye yakulira omukyala amusasule amuzimbire ennyumba endala amusuzeewo n'okwenkomo olwo Katonda lwasanyuka bayibuli gy'ayogera egamba nti sacrifice bino tebisanyusa Evrandi kityoze yankuba emboko era mbuno nabbye sente z'ekyaki nasaze sseŋŋenge nakubye endabirwamu ne bansiba paka kawuga ne bannyambaza yero webwereere naye ng'olwanirira ki nga sibimanyi nako nze ndi waffe yiredi mu nnama yiyasala busazi nasindika n'abasirikale b'emukono ne bambuuza nti n'abalongo baliwa mu nju Evrandi atugambye abalongo baliwa mu nju ne mugamba abalongo baagazaaki Nyanya omukyala bamuyita Nakamya Saala kyaki yakirangira yatwala ettaka lye nezimbawo ekyaki tovolaba yavaamu n'obulwadde obwamulwala n'alwala okubeera nga tayogera bulungi tebamuliyiriranga tebaagala wadde abeere nga ajjako waneeno tebalina kye bayitaaga kyonna kyonna mukazi wattu mu kaseera yekubirako enduulu buli wamu ne bamukwata ne bamusiba mu kkomera ekawuga mama yogera ekabona ajja kukwatira ne bamusiba mu kkomera ne bamwambaza yero yunifoomu ya yero tebeeza nanyini nengeri gye bamukwata ne bamuggalira oba kusubira bali wenkana ky'obunene ekifo kyenkana ky'obunene ekifo kyekino kyonna nga wookiraba ekiriko kyaki mulimu abasaba mubaddemu yangwa aisemu Wewe na nini time? Sasa kulinda kusema roho wasana kirevu. aingie kwa ile Olingira nani?
A private girl from where? From where? Hello? Where? I'm not taking anybody now. I'm taking people who are brought from the campus. Now this is from where? No, he was Everybody, if you get to Sebo, one year in Yarusebo, if you get to France, if you do Dr. Isemeku, Yunaga, Tiwando, either Tiwadi, Bukurembezova, RDC, Chairman Yekati against Party to Sigaza RDC, Nayo group way. Elanga Kati, Tuja Kwandika, Okole report, Nange Jakenda Okole report, Yangi. Njiwe Minister for Presidency Kukaya Twala RDC no, anyonyore ku bintu bino byonna sabo. Simanyi fune engeri yonna gyonna otutuukako okutuukira omukulu ono ajja kutuwa ensimu yo. Stories ezo tuzifune tujja kubaako tuzitwala zituyambe okulongoosa ekitundu kyaffe. Vesting order eri wano ne orders confirming a judgment naye eri wano. Ate kiki kyeninda omusajja oli omu Philippines ne mubulizi wa njiri omu Philippines oli omu Ethiopia yasanga omu Filipo Apostle ani omutume Filipo yamusanga ziziro wano. Agreement of sale weziri ono abadde amuteganya nani Nantume ali mu kooti olw'emisango egy'okumenya ekintu kino. Nanyini ode egamba nti nanyini ttaka atwale ettaka lye njirina wano. Ode ekakasa nti no yanywezebwa nayo njirina wano. Number 1, RDC yabadde ava ku ki okuŋŋamba nti ate ode eno etwalibwe ku poliisi annyonnyole ekintu ekyo. Number 2, nanyini ttaka twale ettaka lyo kuva kaakati. Eno article 26 ya constitution egamba nti no the security guaranteeing ownership of land. Government zibeerawo kulwanirira bintu by'abantu, bintu byabwe n'obulamu bwabwe. Ettaka lyono limuwe alitwale kaakati. RDC go representing diso representing RDC erabye nti no kikulu nnyo obutabeera mu district nga minister waali kubikwata ku bantu bwe ababiddwa nabo babonyezebwa kyokka yarabye nti kikulu nnyo obutabeerawo. Naye mu government ndagidde aleete security agiwa abantu bano bannanyinibwo. Kino ekyakolebwa ku bantu bano kyemu okukolebwa nate si mu kitundu kino kyokka naye tewabaayo munnayuganda mulala adiddayo okukolebwa ekintu kino. Ttaka lyo oli wa ddembe okulikozesa. It's a constitutional right. Article 26 of the Constitution guarantees you ownership and the government will protect you to have quiet enjoyment of your land. For God and my country.